الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. yeyawukana omulezi waffe oyo nanyini kutugabirira. Allah waffe akyusakyusa emyoyo gy'abantu be yeetondera nga bw'aba ayagadde. Bukeera enkya ng'oli mulamu otambula ne buwungeera nga gwe kennyini gwe bagenda okuzinga. Oyo alina obusobozi obwenkana bwe butyo ye mutuufu w'okuwa obudde n'okusinza. Tatendwa na kitendo kyonna kya bunyoomofu wadde kimukkakkanya, wabula tumutenda n'amatendo ago gennyini ye ge yeetenda nago. Tumusaba asooka okusaasana emirembe ku Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, linabbi waffe ow'enkomerero, n'ekwabo bonna abanaamugoberera okutuusa Allah lwalizingako ensi eno. Aya gyenkulembeza waggulu, mulezi waffe yali akoowoola abakkiriza okumutya, era n'asaba mwogere ebigambo birungi byereere by'olaba ng'onaabifunamu obulungi singa ofiira ku bigambo ebyo. N'agamba nti bw'onaayogera ebigambo nga birungi, yuslihu lakum a'malakum, bw'onaamutya n'oyogera ebigambo nga birungi, Allah agenda mirimo gyo gikkiriza. Si kyo kyokka, wa yaghfir lakum dhunubakum, mazambi agakukidde ng'omuntu agenda gakuggyako. Naga nti waman yuti illaha wa rasulahu, Allah bw'asaddakira omuddu n'ategeera Allah we mbwomu n'atakola bushiriku ne Mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, faqad faaza fawzan azima, aba awangudde oluwangula olusinga okuba olw'ekitiibwa. Mu ayemu Allah yagamba nti waman yudkhilil jannata, Allah gwali taasa faman zuhziha anin nar, Allah gwali taasa n'atamuyingiza muliro, wa udkhila aljannata, n'ate n'amuwaamu jjana, faqad faaz, omanya nti owangudde. Ekigambo faaz kwe kubanga ebyo biwedde, ebyo biteredde, omulimu guguwedde, ekigambo faaz. Allah akyagala nnyo ng'aga nti bw'olabanga nkusiimye n'enzikiza emirimu gyo, omanya nti owangudde. Ab'ebitiibwa kikulu tumulaajanye Allah akkiriza emirimu gyaffe. Omulundi ogwayita ku musomo gwaffe, ezimu ku nkwe ezirimba kyala oba enkwe ezirimba kyala n'ebizibu ebimu ebirimba sajja. Mukkirize okubeera abenkanya, tulabenga side by side. Bwe tumala sayidi y'abakyala, then omulundi oguddako nga tulaba sayidi y'abasajja. Olw'ensonga omutwe ogwo twagutuma nga guli wamu, ate ensonga zeetaaga okugendera wamu, nga tukuba eno tukuba n'eno. Abasajja bangi ne bw'ofulumya siddi nga ziri mutwalo naye nga zikwata ku nkwe z'abakyala, ezo siddi ziggwawo mu dakiika 3, era muzinsaba nnyo mbawulira. Naye ate emisomo egikwatagana ku basajja, obuvuyo bwammwe n'obuzibu obuli mbasajja, batono abaagala obuwulira. Naye obusiraamu bwajja nga bwenkanya, nga bwogera eno ne bwogeraganya n'eno. Mukkirize okusobola okutambula obulungi ku musomo gwaffe, tujja kugenda nga side by side, nga omulundi oguwedde bwe twalabako katono nnyo ku bakyala, olwo kutulabako katono nnyo ku basajja. Omulezi waffe yatusomera aya eri mu sura eyitibwa Nisa, n'atugamba Allah subhanahu wa ta'ala nti arrijalu qawwamuna ala nisa bima faddala Allahu bihi ba'dukum ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Bwe yamala yaga nti fassalihatu qanitatu hafidatu lilghaibi bima hafidha Allah. Yo ayi kwenye tutambule biidhni ta'ala. Aye eyo ne bw'osiŋŋaana omuntu nga yasiramuse eggulo oba musiraamu nga munafunafu ku busiraamu bwe, eyo aya mugimanyi nnyo, kubanga aya eyo mwajjamu message etali ntuufu gye mweyambisa, egamba nti omusajja y'alina obuyinza ku mukyala. Ab'ebitiibwa, aya eyo tereetangako buyinza n'ebuwa omusajja. Aya egamba nti arrijalu qawwamuna ala nisa. Ekigambo qawwama kiteva mu kigambo qiyam. Qiyam, stand still, to stand.
Allah agamba nti ya ayyuha alladhina amanu no arrijalu abasajja qawwamuna ala nisa bebayimirizaawo bebalabirira abakyala bima faddala Allahu bihi ba'duhum ala ba'di olw'ebyo ebyenkizo ebimu binawa abasajja byesitaawo abakyala wa bima anfaqu min amwalihim n'akasente ako kemuteekayo muwa amahale n'ebirala gw'omugye waabwe bwe yamala naga nti fassalihatu qanitatu hafidatu lilghaibi bima hafidha Allah omukyala bw'aba atidde Allah neyekuma n'atayenda mukyala oyo n'awulira bba ebisigadde Allah amubikkirira ab'ebitiibwa omuntu asobola okubeerawo ng'alina amaanyi bona agamba nti omusajja w'obuyinza era w'amaanyi ku mukyala mu aya eyo abantu bangi weebali nga balina amaanyi ng'era bw'aba agenze ku minzaani kiro ziyingira 107 oba 2 oba kale ng'alina 106 nga bw'olaba ggolola naye ng'ate Allah teyamuwa busobozi bulabirira mukyala oba kuyimirizaawo makaage n'osiŋŋana omuddu nga mulema oba omuddu nga mumpi oba omuddu nga mutono mu sayizi naye miskiini ng'ate obusobozi obulabirira amaka abuyina kati Allah mu statement eyo yagamba nti arrijalu qawwamuna ala nisa abasajja bebayimirizaawo bebalabirira abakyala so teyagamba nti omusajja ye w'amaanyi weew'obuyinza ku mukyala singa Allah mu kigambo qawwama yali ategeeza maanyi ngenda kuwa aya 2 ezirimu ekigambo ekyo kale tuvunulire ku maanyi toba kisoboka Allah yagamba nti ya ayyuha alladhina amanu bantu mwe abakkiriza abali mu Busiraamu qumu lillahi qanitin bwe mbanga muzze mu maaso ga Allah okusaala muyimirire n'obukwata mpola mubeere in a polite way mubeere bakkakkamu nga muzze okusaala lwaki Allah teyagamba nti bw'ozze okusaala beera w'amaanyi waqumu lillahi qanitin lumu yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti ya ayyuha alladhina amanu kunu qawwamina bilqisti ya ayyuha alladhina abasiraamu mubeere abayimirira ku mazima ensonga ne bwejja ng'abantu bonna bakugenzeeko naye ng'olaba kyoliko ggwe kyekituufu Allah kyalagira ne boosigala bw'omu yagamba mubeere abayimirira ku mazima lwaki teyagamba nti mubeere abaama responsibility hukukiya ze yatikka abasajja ng'ezo oteekwa buteekwa zituukiriza oyagala toyagala nga bw'onaatuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga wabikwata ggwe nga bw'olowooza nze w'amaanyi nze nyina ssente nze nsalawo nze nnyini teweerabira hadisi yombaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam egamba nti kullukum ra'i buli muntu ali mu nsi alina obuvunaanyizibwa Allah bwe yamutikka alina byalunda oyina byolabirira oyina ebikuvunaanwako oyina yakuyita anko oyina yakuyita bba oyina akuyita dadi waliwo akuyita brother waliwo akuyita dadi oyina abali wansi wo nga gwoteekwa okuvaayo oyambe abantu abo kullukum ra'i buli atambula mu nsi ayina Allah kyeyamuwa okulabirira ne wa kullukum mas'ulun buli muntu atambula agenda kubuuzibwa ani ra'iyatihi ku ebyo Allah bye yamuwa okulabirira mbaka n'atandika okuteekulula n'agamba nti omukyala mulabirizi era agenda kubuuzibwa ku bba emaali ya bba abuuzibwe ku baana be n'ebintu ebiri awaka Allah bwe yajja ku musajja yagamba nti omusajja mulabirizi era agenda kubuuzibwa ku mukyala we ku baana be ku bantu be kazi bw'amala okuwasa maya okufumbirwa aba takyavunaanwa ku beewaabwe kubanga ejja naye eri wansi wo kati abeewaabwe balwadde bakoze kyayanjulirawo obuvunaanyizibwa obwo Allah bwakutikka Allah agenda butubuuzaako wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ngenda kubabuuza nga muze maaso gange buli omu ku buvunaanyizibwabwe naga nti warajulu ra'i kati omusajja mulabirizi era avunaanwa eri abantu be kati bino wammanga omusajja byoteekwa okwegendereza ennyo ensonga esooka annafaqatu ilayhim Allah subhanahu wa ta'ala yakutikka obuvunaanyizibwa bwa nafaqa al-infaq okuliisa okulabirira abantu bo mu kkubo ly'okuliisa kibaita nafaqa
abamanyi abamu bagamba nafaka olumu kigiriramu ne ssente okubanga osumulula ssente ku mukazi wo, osumulula ssente ku baana bo, osumulula ssente ku bantu bo, nafaka. Bwe tukizza mu mbeera y'emmere ovuna. Allah yagamba omulezi waffe nga nnyonnyola Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ku nsonga ya nafaka oba ya infaq. Obanga sinnagenda eyo, waliwo hadisi y'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam gye yagamba nti dinarun ennusu anfaqtahu fi sabilillah, gy'okutte n'owa mu kkubo lya Allah ofuna empeera nnungi. N'agamba nti wa dinarun n'ennusu allati anfaqtahu ala ruqba, gye muwadde omusibe bamugye mu kkomera mufuna empeera. N'agamba nti wa dinarun n'ennusu allati tasaddaqta bihi ala almaskin, gye muwadde omufunampola bana bajja basabiriza naye ofuna empeera. N'agamba nti wa dinarun allati anfaqtahu ala ahlika, sente gy'otutte ewaka abaana bo oba abantu bo bagirye. Yagamba nti alladhi a'dhamaha au allati a'dhamaha, sente Allah gyasinga okuwa ekitiibwa mwezo zitwogeddemu emirundi esatu, mulekwa, mufunampola n'omuntu gwe mujje mukomera. Yagamba nti sente Allah gyasinga okuwa ekitiibwa lillati anfaqtahu ala ahlihi, ye sente gyawadde abantu b'ewaka ne balya. Allah yagamba mu Surati Bakara nti wa ala almawludu lahu, yenna omusajja yagenda n'awasa omukyala n'amuzaalamu omwana, rizquhun, ateekwa buteeko bbawe emmere, wa kiswatuhun, ateekwa buteeko bbawe engoye ze bambala, bilma'rufi, ekyo ng'akikola mu bulungi era ng'akikola mu busobozi ku peesi gy'asobola. Bw'oba oli musajja mugagga, teriiyo nsonga lwaki abantu b'abeewaka oleeta muke n'agenda okuweza wiiki bbiri ewaka. Bw'oba olinamu akasente tewali bwetaavu buleeta bijanjalo bya myezi ebiri waka. falyunfiqu dhi saati min saatihim, aya yakakwali ibn Abi Talib. Allah anyumiza ali yamuwa ekkubo naga nti omuntu ateekemu sente mu ekyo kyalinamu obusobozi. Oyo Allah gwe yasitula amadaala mu byenfuna, Allah tamusanyukira mulaba nga atwala kota y'ennyama. N'oyo Allah gwe yasitula mu madaala ag'enfuna gwe yakkakkanyanga enfuna ye si nnungi, bw'aba aleese mukene teryamuvunaanwa. falyunfiqu mimma ataahum Allahu min fadlihi, kati muweeyo nga musinzira ku ebyo Allah byamaze okubawa. Ab'ebitiibwa, gwe owulira otya okuddayo ewakaawo ng'okkuse bulungi naye ng'abaana bato balina byakulya? Abasiraamu abasinga bonna wali obulwadde bwammwe. N'osiŋŋana omuddu musajja mukulu wa buvunaanyizibwa abavubuka abasinga, omuddu n'ayingira mu kkupa oba mu kafo konna, omuddu n'asaba emmamba ya mitwalo 2, n'abagamba nze mwazinyi gwe bayita jamaada, munteereko obunyaanya ebbali n'obutungulu, ne babuleeta. Naye kati njagala kirwenzooli, ne bakireeta, ne bamuteerako ebbali ettooke eryokye, n'asumulula essaati n'abirya, naye n'addayo ewaka n'akwata 20,000 n'azibawa. Tya Allah. Abasiraamu bangi ntera obbagwamu mulowoozi n'ensirika, omuddu ng'atudde ku dduuka oba ng'atudde awantu baleese engege ng'oyinza okugamba nti engege yeesinga obunene mu Kampala, bagireetedde omutabuliiti. Engege bagireese ku sowaani tekuli supu, bamuleetedde supu ebbali ow'okuwuuta, bamuwadde sowaani y'amagumba. Omutabuliiki n'asosola omutwe sowaani n'ejjula, n'asaba sowaani endala, ne bamuwa sowaani y'amagumba, n'awuuta kasupu ke ng'eno bw'ali akanyama ke, eno bw'alya kirwenzooli ng'ali kwazikaali. Omuddu n'ojja nga yenna atuuya nnyo, oyinza okugamba ababula nkoko, n'omugamba waswa ng'olidde bingi, n'akugamba nze yingini nkola ate nessaamu ssente zange, ewaka nolekayo 3,000. Olina abaana 8, olinaku omwana wa senior 4, olina omwana wa P7, olina abaana bali mu P5. Abaana abo baliira ku leeti ng'erya waggulu nnyo. 10,000 sayidi bwe ziba ziremye gwe okumala omuntu omu n'olya 2,700, lino ezzadde ogenda ligamba kimaaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah eyo aya gye yaleeta mu Surati Bakara, Allah yali asaagana mmwe atuko bagamba nti wa ala almawludu lahu, yenna yazaala omwana. Naye osiŋŋaana omusiraamu, mwabakuze mu myaka munansonyiwa bakadde bange, oddayo ewaka ng'okulya kwakufuukira ekizibu,
Oleesa hafu y'ennyama omusajja omukulu atali mwavu haji mulamba. Oleeta oti emmotoka ya milioni 3 nga mulimu hafu y'ennyama. Hafu y'ennyama bagireeta mu mmotoka. Leero kiwadde wa boda n'agitwala. Oba n'omupangisa embwa ezitambuza ennyama n'ekuleetera ennyama mu makaago. Naye ova mu pulado bw'oti okutta akanyama oliganga akutte egundi ssente z'okukozesa mu kaveera. Ogamba omukazi bansiikira akanyama. Akanyama ako koolese ka hafu oli Ssaalongo. Oyagalako ebifi 8 nga bisiike. Oyagalako supu ebbali muntu ogwo. Ne basiika akanyama kannyinimu ng'abaana balingiza oli mu ntebe weewuuba. N'otandika okumira akanyama ebifi 8 ne baleeta obusiika obufi 3 n'owuuta supu n'ogenda ku sinki onaabe mu ngalo naye ng'omwana waayavula bali mu muwa supu w'ebijanjaalo. Oli kwazikali oleeta subhanallah 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 olimu akalungi. N'otabaamu nsonyi n'obuuza omukazi bannange abaana abato bo mubawaddeko ennyama gy'omaze okumira obuuza oyagala kugisesema bagirye omaze ogimira kati obuuza nti abaana bafunye ebifu 8 by'olidde singa buli omba muwadde 8 yandibadde emala. Abasajja bakulu abamu muleeta sukaali nga wammwe n'okwata kirozo bbiri n'oziteeka mugundi n'ozigajja awantu mu sideboard n'okwata kusumuzo n'ogenda. Abamu n'oleka ng'okakwese w'okakwese abaana balaba. Amata ago toyagalamu mazzi ne baleeta amata ekikopo kyo nobagambe wasigaddeyo ebikopo 2 mbimanyi ne babiteeka mu firiji nawo era olaba haji wasole mukulu wa Twale. Kati ekikopo kino okireka ono gino nabiko mu ngalo ekyana kyavula miskin labo kisamba amata g'omukulu w'e Twale. Omuddu n'atunulira ekyana bw'ati. Maama w'abaana agenda okujja asanga interval 2 omwana ali awo amata gamwokyezza ate nnyinimu agira okukaba amaziga. Omukazi abuuza nti bakubikidde ofiiriddwa nemugamba nedda embwa amata egayiye naye nga gwayita embwa mwana yamuzaala. Musajja gwe watandika okunywa amata ku mulembe gw'Obote 1 n'onywa amata ku mulembe gw'Obote 2 n'oddamu n'onywa amata ku mulembe gwa Idi Amin yatukalanga emyaka 8. Omusajja ono atukalanze emyaka gigera mu 36 oli ku mata onywa. Lwaki tolowoozezza ku mwalo ono atandise okuganywa nga kyalenga yeesembyewo? Kwatibwa ensogi ku byokulya. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti wa'ala al-mawludu lahu, abaana be muzadde baana bammwe mbabavunaanako rizquhun mugenda baliisa gw'obaliisa. Mbalaba ku boda nga abakuta akaveera k'emmamba supu oyinza okugamba nti ali ku nankani awuuta ali ku mazzi naye nga ali ku supu w'emmamba agenda awuuta naye nga okayireseyo 10,000 bayiye 10,000 g'osobola oziyiya. Bw'aba sallallahu alayhi wasallam yaleetanga emmere yennyini ng'agikutte mu mukono aleetera abantu be so nga yalina abakozi n'abaggalaggala ewaka abamuweereza. Bwe bamugamba nga tukwatireko ya Rasulallah n'abagamba tilka al amani buno obuvunaanizibwa Allah bwe yantikka nyina kutwalira bawaka mmere. Olwo gitutteyo okumanya ensonga eyo nga zeera nnene. Sallallahu alayhi wasallam alaga nti bwe wabanga omukyala emmere gye mugenda okukozesa ku olwo weeva wala mu lusuku kibategeeza ng'emmere yeetaaga kujja mu lusuku tosimbula kigere kugenda mu ttawuni oba kugenda kukola mugende wagenda okutema ettooke eryo maluddi basembereza kubanga obusiraamu bwaziyiza omukyala okwetikka ebintu ebizitowa takola bintu bimukandula. Ettooke liri mu kiro 3 tebaagala alikwate kubanga omubiri gwe gujja kuguma. Kati baagala gwe yeeyita yingini ogenda omukazi akutemera ettooke bw'olabanga ku mutwe toyinaako nviiri lijja kukunyiga akuzingira enkata otwala ettooke ewaka. Lwaki? obwo buvunaanyizibwa bwo bw'abaka bwejjungira evanga mu katale ng'akutta ebintu by'emmere ne baagala omuyambako n'agaana nabagamba tilka al amani buno obuvunaanyizibwa bumulabandiko Allah agenda bombooza gwe bw'oli. Oleeta n'ettooke ku geeti n'olijja mu bbuutu n'okuba simu ng'ogenze muno n'emmere bani baononye emmere anti gwe yingini gwe yagala okulya ng'ekizibu yingiza emmere bajja ojja kusangawo emmereyo. Omulimu gw'omukyala teyeetikka omulimu gw'omukyala kukutegekera annafaqa. Naye obutabaamu kisa busaasiza obwo obutalumirirwa obutamanya buvunaanyizibwa obwo kyekireetedde abantu abangi obutaagala kuliisa bantu baabwe. Okuliisa okwo mu kwegendereze kulimu n'emiteeko. Si buli mmere gy'olaba batambuze tugyegiwa abaana. Teeka okubanga naawe kyokola omanyi kye bayita tarbiya, omanyi kulabirira, omanyi okukuza, omanyi okugunjula, omanyi okuliisa. Tolumba mwowino n'oleeta lumonde omuganda yekka. Olina abaana bapittu
abaana abo bakyayina bibalakinga mu mubiri ogenda bateekako lumonde muwogo yalimu starch mungi osingana omwana nga takyamera nviiri agenda mu P5 naye ng'obuzibu tobumanyi mu mmere gye tuliisa abaana tuyina ebintu bye tunoonya mu mmere waliwo emmere nga yo twagalamu energy building food nga twagala abaana kufuna mu maanyi newabaawo emmere nga tujagalamu calcium abaana bano baleme kuuka amannyo gaabwe gagume newabaawo emmere nga tujagalamu vitamin lwaki Saidi oba olumu togulaayo amajaana buli mwana kale mu mwezi n'alyanga ejjirimu bw'oba osobola okulya Rolex omuli amagi 9 lwaki amagi ago tugawaddeko abaana omwezi gumu kyebayita okuliisa oleme kulowooza nti abaana bagenda kubeera ku ijanjala emyezi 4 ate bagatteko amayuuni n'emuwogo emyezi 4 bateeka okuba ku kibalakinga muwogo ali mu starch ogenda kujja ku mutabani wamulese mu nnyumba nga waatudde waali mutwe guwuuma asumagira lwaki waleese emmere etajja mu baana gwe kennyini tomanyi kuliisa gwe tosobola kumira muwogo okumala nnaku 2 lwaki omulese ewaka eyo nafaka abantu bangi baddeyo ewaka nga balina n'amagi amafumbe naye ng'abaana baagala okuwa salaamu bagalaba mu kanzu amagi gatagala bakuwadde otunnyu mu kaveera otw'okulya amagi n'oyita mu baana ng'omubbi n'oyingira ekisenge abaana bakuwa salaamu toddamu kigambo kyovaamu na kimu n'okuba ejja erisooka Saidi n'olirya n'okuba ejja eryokubiri n'olirya amagi gaana bwe gaweddewo ogenza okulya gataliikoofu nga gatandise n'ovaayo ng'oli mukambwe atagambika ojje gataliiko nfuufu ojje okutta akusanyizo k'ebirevu oli kwazikaale subhanallah 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 oli amaze okulya amagi naye ng'ebintu by'amagi Saidi mwe biri mu kanzu tya Allah annafaq okuliisa ensonga eyo nnene ensonga eyo ngazi mugyegendereze ensonga ey'okubiri Allah gy'avunaana abasajja nga tetugenda giwona mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala arrahmata ilayhim okubaamu omutima omusaasizi arifq okulumirirwa olumirirwa ezzadde lino Allah lyakuwadde n'olumirirwa omukyala Allah gwe yakuwa arrahma naye obutabaamu omutima ogwo musaasizi ogwo gwe guleetedde abantu abamu okukwata omukazi n'okubanga bw'oyagala toyina mutima musaasizi singa emigga egyo gy'okuba omukazi ofumbiza muwala wo n'osiŋŋaana nga bagimukuba singa emigga egyo gy'okuba muwala wo gwe gye wafumbiza muganda wo singa bakutumayo n'osanga bakuba muganda wo bwe batyo n'okwata omukyala ssaawa 7 ensi yonna eraba n'omukuba oluyi ali mu nnyumba yeeyambudde n'omufulumya ebweru ensi yonna eryawo n'otandika okukwata engoye ze n'ez'omunda nga bosasukwa amadirisa abantu bonna bakuŋŋaana batuka ku maama ajaala ng'ali mu afupeti olina ekisa singa ekyo bakikola nnyoko ng'omusajja yawasa nnyoko oba kitaawo n'akikola nnyoko Saidi osanyuka arrahma olina ekisa ku mwana wo ogirayo omwana w'ejjambiya olw'okuba oyina ebitaano byonoonya tobiraba n'obagamba nze ndi muzikirikalenge siri mwangu muyite bannammwe muyingire ennyumba abaana n'obambula n'otumya amafuta g'ettaala n'ogabalaga n'ojjayo ejjambiya ng'etemagana n'ogibalaga n'obagamba nti mbawadde eddakiika 6 mmale okusalayo era akabiri ez'ekizikirikalenge bwe mmaliriza okutoola salaamu nga temundaze ssente weziraze kummwe gwe nsookerako yananyumiza munne Saidi olina ekisa ogirayo abaana ejjambiya kusingi 5 n'abamu tubalabyeko ng'omwana amuggyeko olugalo ng'agamba nti enva ze zibadde azira essaawa ebifiti biwera omwana amuggyako olugalo olina ekisa otemera omwana ekyokulya gwe ebintu by'olidde ku mbaga obimanyi kuba mbalaba muggwira n'eyo ku mikolo olumu n'amanyi ne ganzigwa ng'omuddu awanise omukolo bw'ati n'akasowaani ayita asaavinga genda omuŋŋambire yenze Saalongo ku kyalo ky'egundi Saalongo talya kafi kamu banyongere essupu ebifo ebyo by'ekituufu oli Saalongo tomanyi nti oliiriddemu ennyama y'abalala omwana woono ekifo ky'alidde agwana jjambiya ekyokoze kituufu arrahma busaasizi saawa ziri 8 bwe wagenze ku siteegi ya boda watuukidde ku kyayi n'oliirako capati n'olya ekyemisana kyasingi 7 wadde bakubanja naye tonnafuna wadde mutwalo gw'oweereza waka olinze essaawa 10 bagambe nti sente ziizo olina ekisa gwe lwaki watuukidde ku kyayi essaawa 3 n'otalowooza ku bwana
obapitu eyo rahma. Inna Allaha, amazima Allah subhanahu wa ta'ala, mulimu abantu abali mu nsi nga yasikambula nga yajja obusaasizi n'okulumirirwa mu bifuba byabwe. Mbaka kyagamba mukwano gwe nti inna Allaha ihtadimu rifqa ala nafsik, kyenkulabyeko muganda wange oba mukwano gwange sahaba wange, Allah subhanahu wa ta'ala yakujjamu yakusikambulamu obusaasizi. Yali akoze eki? Mbaka olwakyalya sahaba oyo waliwo obwana nga bwavula, obwana bujja obbaaniriza, sahaba n'ayita ku bwana n'ayingira, mbaka n'akwata kano n'abuuza kano, atuuka mu nnyumba abuuza sahaba nti abo baana bo nti baana bange, naga nti abaana abo bote bwewangala tibali bempangana nabo, naga nti inna Allaha ihtadimu rifqa ala nafsak, omulezi waffe yaziiza yasikambula yakujjamu omutima omusaasizi mu kifuba kyo, toliimu kalungi. Ab'ebitiibwa, man la yarhamu saghirana wala yuakkiru kabirana falaysa minna. Mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam atasobola kuwa baana kitiibwa, kusasa baana kitiibwa, baana bato muffe, n'atawa bakulu kitiibwa muffe, taliimu kalungi. Mubini rahma, Allah agenda tuvunaana omutima omukambwe ku baana abo. Waliwo nali nsoma ekitabo ekimu ku university eyo, nalekita wange yansomesa akantu kano, naŋŋamba nti abaana bano abato okuva ku myaka 4 okutuukira ddala ku bebi ayavula, obwongo bwabwe buba bukyazannya. Bw'omukuba bw'oti omulundi ogumu, obwongo bubeeramu ng'ekintu nga tekinnaba kubeera stable awantu awamu bwe buti, naye obwongo obwo obuseseetuka bwe buti waliwo obuntu obuvaako. Kyova olaba abaana abo tebakkirizibwa kunywa mwenge, abaana abo tebakkirizibwa kunywa njaga, abaana abo tebakkirizibwa kubeera mu kiraabu, abaana abo tebakkirizibwa kubeera wali biwoggana, abaana abo tebasaana kubeera mu ntalo. Buli lw'oleeta ebintu ebisasamaza, ebikanga, ebidodwalikana, omwana oyo akyali mu myaka egyo, obwongo buseseetuka, buvaako akantu kali mu inform of crystal, oba what we call an atom, aveebwako akantu katini nnyo. An atom, abasomako ku chemistry, it's a smallest and indivisible particle of an element which cannot be seen with our naked eye. Kibayita an atom. Kati obwongo obwo bugenda buvaako omuntu butini nga tebutuuka nakawike kaakalo, nga buvaako in case singa omwana omanyira omukanga, omwana abeera wali ebidongo, omwana babeera bamukuba, omwana yiibaka kitono, omwana ali mu mbeera mbi, omwana oyo omukanga. Kati olumu rahma buli lwebula okusa obwongo bw'omwana. Omwana akula nga yamaguka, omwana akula nga obwongo buliko obulemu, buliko ekizibu, n'emisikini nga yabutuusa ku bwongo obwo ate muzadde. Obuvunaanyizibwa Allah bwagenda tubuuza mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Omusajja oleme kulowooza nti nze ndi nnyinimu jjanga bw'oyagala n'okola by'oyagala. Abaana balina libate yaabwe, Allah gy'abalekera bo nga beewaka. Balina freedom of living emanyiddwa mu Busiraamu, tino ddembe ly'abaana limanyiddwa, era ne werikoma limanyiddwa. Okuzannya kwabwe, okunyumya kwabwe, okwebaka kwabwe, okulya kwabwe, ebintu ebimanyiddwa birambike bulungi mu Busiraamu. Oleme kulowooza nti gujja bikola nga bw'oyagala. Bw'eba enjala sayidi tennakuluma ku 6 ng'oyagala kulya ku 9, kkiriza nti omwana w'owaka misikini yayagala kulya ku lankyawa, tayagala ye kumanya ddadi ayina oba tayina. Eyo rahma, ekyo kijja ddi omala kwessaamu mutima musaasizi. Kam daqaiq baket wasademeka. Allah subhanahu wa ta'ala abantu mu kweyambula obuvunaanyizibwa bwabwe obwo buvuddemu ebizibu bingi byetujja okulaba mu maaso ku paati y'abasajja. Ensonga ey'okusatu, Allah gy'avunaana abasajja nga mwagala temwagala tugenda givunaanwako mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Adamu sabru ala ahlina, okubulwamu obugumiikiriza ku bantu baffe, okubulwamu obugumiikiriza nga buli nsonga gwe tosobola gihandolinga nga musajja, wabula ensonga ezimu ng'ozihandolinga mu kupapa, ozihandolinga gwe nga bw'oyagala. Tugenda kivunaana amaaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Omukyala ayina ensobi z'asobola okukola ewaka,
naye kyabulabe nnyo musiraamu munnanga ampuliriza oba ndaba okulowooza nti buli nsonga ekukyankalanyiza n'omukazi ogenda kumala mu muswaza. Era kyebuuzeemu okyeteekemu nti singa naawe kennyini omukyalo oyo baali bamuhandulinga bubi nga bamukwata bubi gwe wandimuwasizza? Omukyalo omukutte kale nga alina ensobi gyaguddemu, ekyalo kyonna ne kimanya omukyalo oyo nga bwali bwati ne bwati ne bwati. Omukyala alina ezzambi lyaguddemu, oba olina amukubidde essimu oba muwadde messagi nga yakwagala kumwenda kuba kumukwanako, naye n'osalawo ekyalo kyonna okirage messagi eyo, bakazi banne bamanye, abeewabwe bamanye, imaamu abitegeere. Toyina saburu. Mugenda okumala okunoonyereza okuggusa miskiini nga talinamu kagwayiro konna nakakwate ku bwenzi obwo, naye nga gomaze okukwata ensonga bw'oyagala. Esaburu. Otuma omwana ku luzzi n'omuwa ebidomola ebi n'omuwa n'eggaali, n'obeera mu nnyumba okumala essaawa 3 omwana nga tomulaba. Ino ogamba omwana ono yalazeewa, ogenza okukkirira gye basena amazzi ng'omwana ali mupiira. Nagati wano bujjo waabeera kamale okuddayo. N'oddayo ewaka jamaada, n'ofuna omuyini gw'enkumbi, n'okwata ejjambiya, n'ofuna ebbomba, n'obisiba mu kakutiya, n'obisiba ku ppiki, n'okkirira, n'oyita mutabani we Yasiini, n'oga Yasiini jangu, omwana ajjanga akankana bw'ati, n'osumulula olukoba lw'eggaali n'omulaga ejjambiya mweri n'omuyini n'ebbomba, n'omugamba ebyo biraba bituleko tugende. Ogenda kutegeera ani omwaziinyi ayaziina mu Kampala. Omwana omweza ku piki nga kankana bw'ati. Toyinaamu bugumiikiriza busobola kugumiikiriza ekyo n'omubuulirira. Gwe tokimanyi nti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu baana abaakulira mu maka ge Anas ibn Malik yakulira wakaawe, naye yatuma Anas ng'akyali myaka gya kito n'abako we yamutuma. Anas bw'atuuka we yatuuka yasiŋŋaana omuzannyo gw'abaana. Abaana kuva dda nga balina emizannyo gyabwe. Nze nasomerako e Tanzania awo mu kibuga kya Dar es Salaam. Kati mu kyalo ekimu bakosanga language bagiyita lugha ya vijijini. Bayina lugha ya mjini na lugha ya vijijini. Bayina language ekozesebwa mu city ne language bakozesa mu byalo. Omwe muli oluziba, mwe muli olwaya, mwe muli olunyambo. Ezo language za bantu b'ebyalo. N'owawo ne language ekozesebwa mu cities nga bw'obulya Swahili nti mu matawuni yeringanga olulimi lw'eggwanga, naye nga balina language zaabwe endala. Era n'osiŋŋaana olinga gyali mu kyalo ng'ayogera luziba nga tamanyi luki. Kati abaana abo twalina omuzannyo gwabwe gwe baatukozanga e Tanzania awo, ng'abaana tukola ssaako bwe tuti, ne mulambikiriza ebigere ne muzibiriza. Olina ajja mu mugongo ng'abakoonako bw'ati ng'agamba nti kamunkaka kawiijano tinkagira kagira muguta gwowa gwa nkulembe kucwetima kwetegereza kapumpuli kumilyawe naga muzibule. Mwagenda ng'okuzibula bwe muti amaaso nga gwe basembeddeko bagoba mu layini nga mudda muzibiriza nga bagoba omulala asembawo okubeera omu yabawangudde. Eno mu Uganda emizannyo twagiina mu masomero nga musaawo ebigona kati kanneemu kanabbiri kafumba mwanyi kattakonkome malangajja kannakwala ofumba otya emmere ku lujjo gwe basembeddeko ng'ojjawo ekigere kiba kikulidde. Kati n'Abawarabu balina emizannyo gyabwe egy'abaana. Sallallahu alaihi wasallam bw'atuma Anas ibn Malik radiyallahu anhu nga kakyali kaana, yasinga n'omuzannyo gw'abaana n'agutuulamu mbaka amutumye alina waamutumye geno mubako byamugulira muli ne ssente. Bw'atuula bw'ati baakubanga ekipiira wansi ne muzibiriza. Bwe baalabanga ekipiira gwe kisembeddeko okubanga bwe kikulukuse kikuguddeko nga bwe muzibula bagoba mu layini. Nabbi bw'alinda Anas nga tamulaba sallallahu alaihi wasallam yanoonya Anas agenda omusiŋŋana ng'ali mu ssaako y'abaana azannya, n'amuyimirira mu mugongo bw'ati. Bagenda okuzibula nga Nabbi alimu Anas. Obwana ne busekko bwana busaakaanya, Anas agenda okukyuka bw'ati ng'akabwejjungira muli mugongo n'amukwata bw'ati. Namuga jja tugende ewaka. Obwana bwajja bugobera Anas ye bamusse n'amuyingiza waka. Falamu yadlibuhu qattu falamu yasubuhu qattu, nga tamuvumyeko kigambo wadde na kimu mwana muto, tamukubyeko wadde luyi, bal n'amubuuza nti sente ziriwa nga basiraamu nga sente taziraba.
Namugamba emyaka gy'oli mujja kuzannya. Bwe mbanga nkutumye omalanga kuleeta bye nkugambye, kale ddayo ozannye n'egendere. Gwe okisobola? Gwe tokimanyiiko nti mukazi wo atuma omwana mu nnyumba nga bali yasunguwadde bulungi. Namugamba gwe Sumayya, genda ondeetere ekiriiko. Omwana najja ng'azunga n'akadomola. Nagamba hani sembera wano okampe bambi jangu kampe wano. Ng'omwana alowooza nti mami keemutumekeeko. N'akwata bulungi akaso n'akakweka mu mugongo. Omwana abadde asembera bw'ati n'alaba akaso n'afubutuka n'akasuka akaso n'akamukuba mu mugongo. Namufumita. Lwaki amufumise? Aleese ekitali kyo. Geraageranyaamu sallallahu alayhi wasallam eyanona Anas ibn Malik muzannyo falamu yadhribuhu wala yasubbuhu. Katamuvumyeko nga tamukubyeko. Gw'olina obugumiikiriza obwo. Gwe tokimanyi nti abakyala abamu oba abaami abamu mutuuka n'okulya ebintu byammwe ng'okutte ku matama bw'oti. Abaana baleme kulaba capati gy'olya. Tolina bugumiikiriza mu kulya. Capati y'amagi mwenda ogiridde. Wandibadde ogumiikiriza n'olya akatono. Kyova olaba omumanyi omu yagamba nti omuntu yenna nga tannafuna mukazi taba na magezi. Ne bamubuuza lwaki, n'abagamba nti omuntu atalina mukazi alya ng'ensolo. Okufuna amagezi oteekwa kumala kuba na mukazi. Omusiŋŋaano omuvubuka talina mukazi ali ku capati y'amagi mwenda agimize abagamba nga bw'eri yingini yakola mbu ate yessaamu akutte akaveera ka capati kamaze okulya mu capati akakubye mu kanzu yaga nti ayoza n'abiraba. Otuuka ewaka bambi waasula talinaawo nakando talinaawo balubo talinaawo ki yeesiga eki yina akasimu kakaliko tooki bwe mulisa nze nga neebaka. Talinaawo sowaani talinaawo bikopo ebaafu mwanaabira mwayoleza n'obuugi ajula bunywera omwo. Kati amagezi gano gafuna olina kuwasa mukazi. Kubanga enkya bayinza okwagala okwoza engoye gwe wootali n'ogula ebbaafu. Essowaani tosobola okuba n'essowaani emu yiyo. Olina okugula ey'omukazi naye abagenyi enkya mulamu waakyala wootali. Ago magezi. Allah kye yaleeta naga nti wabtalul yataama hatta idha balagu nikah. Omuntu bw'afa n'akulekera abaana be bwamulekwa balabire bulungi omale bakuza. Abaana abo nga tonnabawa maali yaabwe mala bawasiza mu bakazi. Fa in anastu minhu rushda. Bw'olaba omwana ono omuvubuka afunye amagezi agakuuma omukazi fadfa'u ilayhim amwalihim. Kwata ssente zaabwe ze baakulekera ng'akyali muto zimuwe. Naye olaba Allah kwalabidde amagezi kuba na mukazi kumala kuwasa. Kati bw'olaba ng'ate yawasa nga tayinaamu handling ntuufu ya nsonga ezo omanya nti ate ggwe butonde bwo amagezi toyina. Era abawala buli kibayita safi. Waliwo jahilu ne safi. Waliwo omuntu ng'omusiru mu nsonga ezimu naye ng'endala ategeera. N'obawo omuddu totale ng'obutonde bwe obwongo bwe yafuna bwajjira mu kasaanikira ka sooda nga bwali butono. Amagezi temuli. Era ekika ky'obusiru obwo mu Bawarabu balina kuba kutegeerera. Era gavumenti evaayo ne kyahandulinga. Ng'omuddu ku dduuka bw'akola emitwalo gye 7 nga gyakoze olunaku. Era bw'ali maama ne ziggwawo. Ye nga bwazikoze nga bwazirya. Gavumenti ekola etya? Ekusalako ku dduuka ng'onnyuka booti. Ne bagamba nti okozesa emmeka emitwalo 9 zonna bazikuggyako. Ne bakugamba tuwandiikire akapapula ebintu byagala okukozesa ewaka. N'obawandiikira tulina sabbuuni, bantumye sukaali, bantumye amata, bantumye bino. Ne bakugulira ebintu bya mitwalo 3. Ne bakwata emitwalo gino 3 ne gigenda ku akawunti yo. Bamaze okugwamu toyina magezi. Oyina amagezi agakola naye toyina magezi gakuuma ssente. Eyo safi kika kya busiru. Kati abasajja mwebali ngo embeera gye wangaalanga mu buwuulu y'embeera gy'aleese mu bufumbo. Toyina bugumiikiriza. Ebintu obikwata nga bw'oyagala, oyomba nga bw'oyagala, ovuma nga bw'oyagala, toyagala kumanya asaburu. Munnange omu sijja mwogera linnya nange kyambuukako. Namuwerekera tunoonya omukyala awantu waali wazibu. Kuba omukyala oyo mu kumugjayo g'amazima nabula kati nange bankubireyo. Baali bamumanyi naye omuddu yanswaza nnyo twagenda mu mbeera yali nzibuzibu. Saagala gigenda mu nnyo. Ne tuleeta omukyala. Mwana yali mwana muto, mwana mulungi, mwana musiraamu, mwana mukakkamu. Omusiraamu bw'awangala n'omwana ne tumuleetera ne tugenda. Wayita ebbanga lya myaka obanga ena nsinga n'omusiraamu ludde omulamu gati yaaki mwazala dda abaana totujja kulya ku mmere mwazala dda babebi nagati seeka obuzibu bwe nagwako omukyala teyawuza wona myezi 4. Nimugamba musiraamu tya Allah nagati emyezi 4 tegyawera
naga buzibu bwali buki naga nti kale omukyala oyo tampulira nziramu nga bwayagala nagenda ewakaawo nendeeta ennyama zaali kiro 2 nenzijjanga ennyama tewali wadde kafina kamu benamubuuza ennyama ng'aziramu nga bwayagala nemukuba omugere mu mabeereze tebamanyiira nze ndi wankima seeka tebandyako nnyama nemugamba Saidi kyekyagobya omukazi nti ye subhanallah kati lumu mugamba totawaana njogeraganya n'emukoddomi we yamuwa omukazi angamba seeka mujje tumale ensonga tutuula tugenda mu nsonga ezo baatuyita saizi erya ntonde bwe twatulya mu nsonga naye ng'ate omukyala siweeyo omukyala bwe tutula mu nsonga agamba nti mugwa mukwano gwakubuulire ensonga bwe yali ne mugamba aja ti twazze kumala nsonga gwoba otubuulira ensonga zaali zitya nagamba seeka omwami oyo yaweereza kiro zaali 2 n'ekitundu baganda be ne bajja ewaka baali bana baali bawummudde ennyama ne bagiguyikiza baatamanya ennyama seeka gaali masavu ennyama bwenjifumba ennyama yasaanuuka abaana ne beesala ennyama yonna neggwaawo bwe yajja munnyonnyola nga tayagala kuwulira yampa mugere nze tebankubira ennyama seeka kyanzija mu maka tubuuza omusiraamu nti ensonga yo nti ensonga bwete bweri seeka nze tebandyako ennyama ndi wankima natunulya omusiraamu n'amaanyi ne ganzigwa ab'ebitiibwa tosobola kugumiikiriza ennyama eno gye bakuliddeko kale n'osaba Allah n'akuwa akasente enkya n'oli endala oba bwe kiba kiganye bw'obanga famire ye ekimanyi nti yazaala omuli genda ogule kiro 9 genda ewa nnyoko oguleko n'ebijanjala genda kufumbire mugende nti maama wazaala muli nsaba ennyama eno girya nga ondaba njiri bw'omu ogwo omwezi oterere nti welidde kiro 6 Saidi omuntu ogwo neeva ku mukazi tebakubira mukazi nnyama obutaba nabugumiikiriza okwerekereza mukkirize mulundi ogunajja biidhini taala tugenda kulira Saidi y'abakyala tujja kugenda nga tukuba kasavu kanyama nga bwetukuba obuvunanyizibwa bweno n'obweno oba oliawo Allah subhanahu wa taala n'atuddiramu ekirungi nyongera okubasaba n'okubategeeza nti kagurupu kaffe kakyali open abagala okwewandiisa okubaako kyemuyamba ku ddaawo eno kubanga buli mwezi tulina ensonga naffe ezitunyigamu ng'ababeera mu puroguramu zino baganda baffe batutambuza naffe abasomesa nga tusaba mwewandiisa mu gurupu yaffe eyo mubeeko engeri gye muyambako biidhinihi taala abeewandiisa kansubire nti oba oliawo abamu omwezi gukyabatawaanya naye tubasaba nti abaliredde tusaba mutuwe kasente enamba eri 0702 001306 nyinamu obuzibu bw'obulwadde muteeke mu duwa zammwe biidhini taala nja kuterera insha Allah hayakumullah wa jazakumullahu khaira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh